Kampuni ya Pepsi Cola eyanjudde ettulya bukadde bw'ensimbi 185 wetadde mu mpaka za golf ez'ebikujjuko bya meefuga ezinayinda okuvanga ennaku z'omwezi 7 paka nga 9 ku kisaawe kya Palm Valley Golf ekisangibwa mu Arkwright Estate. Bw'abadde ayanjula ettulino ku Sheraton Hotel mu Kampala, kitunzi wa kampuni ya Pepsi Brandon Semanda ategeezezza nti ku mulundi guno bongedde ku nsimbi ze bateeka mu mpaka zino eziteekebwa buli mwaka olw'okusobozesa okuteekateeka empaka ennungi. Nnyingi okusinga ez'emyaka egy'emabega. Ekyokubiri nti abazanyi tufunye bangi bwetwogerera tulina abazanyi abasinga mu 120 abakonfirmings okuba nti bajja kubanga bazanya ate abantu balaba ku level zombi waliwo betuyita ba amateurs ne betuyita ba senior ba pro, so tulina abazanyi bangi twongeddemu ku ssente ne ba partner baffe beyongedde. Semanda ayongeddeko nti ekigendererwa kyabwe kyakulaakulanya bya mizannyo mu ggwanga. Fenga empaka zino eza golf ziyamba okulaakulanya ebyemizannyo mu ggwanga lyaffe. Pepsi nga ng'ekyokunywa tubadde wabega okulaakulanya emizannyo ne brands zaffe endala nga Mountain Dew, so tukkiriza mu kukulaakulanya emizannyo mu ggwanga lyaffe kyobalaba tuteekamu ssente. Abazannyi abasoba mu 200 be bakasiddwa okwetaba mu mpaka zino era nga abawanguzi bonna bakuweebwa ebirabo eby'enjawulo. Brian Katende mu byamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.